Abakkolinso Essuula 5. Tutegedde nti mummwe mulimu obwenzi obutasangibwa na batalina kukkiriza. Kubanga omuntu atwala muka kitaawe n'amufuula mukazi we. Ne mwekulumbaza songa mwandina kuwadde bunakuwazi. Era yakola ekyo yandibadde aggyibwa mu mmwe. Nze newankubadde siri eyo nammwe mu mubiri, naye nga bwe ndi nammwe mu mwoyo. Omuntu eyakola ekikolwa ekyo mmaze okumusalira omusango okumusinga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mukuŋŋaane nga nange ndi nammwe mu mwoyo, era nga n'amaanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo gali nammwe, muweyo eri Setaani omuntu eyakola ekyo, omubiri gwe guzikirizibwe, omwoyo gwe gulyoke gulokolebwe ku lunaku Mukama waffe Yesu lwaliddirako. Temusaana kwekulumbaza. Temumanyi nti ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna? Mugyeewo ekizimbulukusa ekyo eky'edda, mulyoke mubeerere eddala ekitole ekijja, nga ddala temuliimu kizimbulukusa, kubanga Kristo, endiga ey'okuyitako kwaffe, atambiddwa. Kale tulye embaga eteri ya mugaati ogulimu ekizimbulukusa eky'edda, eky'ettima n'obubi, naye ey'omugaati ogutaliimu kizimbulukusa, bwe bulongoofu, obwesimbu n'amazima. Mu bbaluwa gye nabawandiikira, nabagamba obuteetabanga na benzi. Kyokka sigamba abenzi abatalina kukkiriza, ab'omululu, oba abanyazi, oba abasinza ebitali Katonda, kubanga okwewala abo mpozzi mwandibadde nga muviira ddala ku nsi kuno. Naye kaakano mbawandiikira, mulemenga kwetaba na muntu n'omu eyeeyita ow'Oluganda bw'abanga mwenzi, oba ow'omululu, oba asinza ebitali Katonda, oba omuvumi w'abantu, oba omutamiivu, oba omunyazi. Ow'engeri eyo n'okulya temulyanga naye. Kale nfaayo ky'okusalira omusango abantu ab'ebweru, Katonda yali gubasalira. Naye abo ab'omu nju yammwe temusaana kubasalira musango. Ekyawandiikibwa kigamba nti, omubi mumugye mu mmwe.